ekizibu ekiriwo kiri kimu bona bakaaba abasajja ne babakaaba naye bw'obagamba nti mubaveeko ate tetusobola kwe tufiira kati gwe bw'oba ggwe nekitala mmere okiweeki kyayi leka naawe okiwakakubuugi siva ku musajja kubanga naye bwe tulemagana nga ndaba kiganye nkase kiganye era nfuna mulala ate mba naabeera awo leka naawe gomanye obwomu bwe buluma omwana yaŋŋamba mb'omanyi kyekitegeeza kubeera nga weebase mu buliri n'okwata wano ng'omukono tegukoma totegeera kakati nolwo omutwe gukulumye nnyo ofunye ataaka ekiro tolina gw'ogamba olina kugenda ate weggulire ofulume weetwale mu ddwaliro tolina gw'ogamba omukubire nno kasimu ng'akwata nti ali wa nnamba ndala nkuwano siva ku basajja okwo kwe siva nja kukaaba mmale nzira ewalala abaana abawala zebannaye mbadde mmanyi nti buli lunaku gye beekalakasa nga ndowooza nodda ku baana abawala kati nze nkyali muwala nze kati ndi mukazi naye sivava kale abakazi mbadde ndowooza abakazi nti okusinziira nga gye babeera boogera n'ogamba nti wayi mukwano gukaabya kati oli gundi yankola binoze kambaveeko nyabo tekisoboka okwo kwe tutava abaddadi mwebale tetubavaako mutunyiiza tubanyiiza mutulagako tubalagako mudde eno tudde eno kabani ku ndingidi bw'olwa mu nniigiina nga bw'olwa mu meeting nsula mu nniigiina ku makya ne musisinkana wano meeting point eba wano abasajja mwesibe nnya ebbiri twazivaako kati ebbiri zaffe z'abakazi muzive baziveeko tebeesiba bbiri z'abakazi beesibe nnyo battaano abasajja ndooza mukitegedde muddangayo mwebuzabuza oba owozamu tomulekedde kyakulya leero oba tomuwadde sente naye takuvaako sisobola naawe ate ne bw'otampa nga nkwagala nsigalawo ate tuli basiru oyinza okuba nga oli akwata oba meka buli lunaku n'azikuwa naye nga omutima tegumwagala mukwano sibeera wera ngenda ewoono gwe njagala nga te zino zennyini olusiza okukwata ate ne muwaako ne mugaa mukwano sooka ofuneko ki owarugave wasubwa oddangayo yantama si mwenna aboolugave munnange omu yekka ye yanyiizaamu si aboolugave temutya ne mugaki Umukutu kwetuli Tronaz Media tweyanzege mwe n'abeekumira ku mukutu guno kyakabinyo mwongere okusubscribinga okusharinga ate mwongere okubeera nga mukomentinga tutambuze mpola amanya Tronaz nga ndi ne mwana wattu Sylvia Ndibasa Sylvia Ndibasa ndowooza okitegedde waliwo ekirala ky'obuuza kyekyo buuza ku mulabe wa Tronaz Media mwebale kwekumira ku mukutu guno kyakabi mwebale kumufollowinga n'okumwagala awamu naffe twagala bakyaza akuba totuleeteddeyo kyakulya nze mwennyini nenga kyakulya wangi maama kale tugende nekyo naye waliwo kiri kyotera kubeera n'okyusa nozza eno ekiri wano wange kijja kujja olulala tukirinde kale tugendere awo ndowooza okitegedde Sylvia Ndibasa gwe tuli naye olwaleero tulabe ye atugamba atya ye gwe ogamba otya nonga oli bulungi bitambula bitya weeyagala bakadamu ababeera bakutumira wano nti munnaayi nti oli otya
Nti bulungi bakadama bannange kasoko kwebaza. Twebale kukyaza bakadama. Bakadama mbakyaza bakwa mikwano gyaffe. Webale nnyo webalire ddala. Nze nali kadama. Nali kadama. Hey. Akuba we nakola ne manya nti kati nkituusizza wano. Kankiwummulo. Wakigerera ebbanga. Sakigerera bbanga ne Katonda yasalawo ndowooza. Kuba nakikuba emyaka gyange 4. Nnyumba 2. Nenvaayo. Nogamba kanzire waka. Naye nga nali era nzirayo lwakuba nti neefuna olubuto nensalawo. Salawo kwali gyendi. Nzaala nzijjamu olubuto oba nzira kuki. Nzijjamu olubuto nzire ku kyeyo oba. Nogamba siyingira musango gwa butemu. Ngana ne ngamba kanzaali ne Mukama ne mwebaza nampa omwana omulungi omuwala ate nga nali sina bawala. Kyakabi nnyo. Ekitegeeza omwana muwala we bye yagamba mbu bakadama tebamala mu bbanga mu mukwano. Kyali kituufu? Kiba kituufu. Wangi? Kiba kituufu. Kadama tawangaza mukwano. Obeera ku kyeyo okonobeera n'abaami bo nga 2. Nga bakutwaliriza ku budde. 2. Okusoba kisinziira weeyisa otya. Oli active otya. Kati ffe twabeeranga nnyo active. Ffe twali abavumi b'oku Facebook. Ate kati bw'obeera n'2 olwo X ku myaka 4 olaba ba X ba online. Bananze ba X bansonyiwe naye nina bangi. Bansonyiwe. Bakusaasire. Bansaasire nange ndi muntu. Oli muntu. Ate gwani. Kyeyo kyali kirina okugenda mu maaso. Ate kirina otambula. Emyaka 4 ng'oli weetoololera awantu awataweza nafu. Awo. Kisaawe mboba kisaawe. Bw'ogendaga Mukama onaakubogolera kola kino oyonja kiri kakati okoze kino ng'odda ng'olengera boyfriend wo ng'agamba okimanyi nti gwe asingayo mu nsi yonna obulungi. Nogamba ono abadde anvuma abadde ku. Kati lengera nno yanvumira ki. Olwo nno nga bakuvumye kiddugavu kirabika bubi naye ng'eno omukwano bakuwaana. Sandeka mukwano gwa kadama munnange. Abasajja abo bantwaliriza sitoma. Naye bakigumire. Bagume bange. Oba nabasuulawa. Nagwa wamma omukulaba kwo. Idisi yagamba nti kadama omukwano nti ekinene nnyo wiiki 2. Waliwo abajja mu comment section wagamba nti naku 3. Bonna batuufu kisinziira ku tatya. Eryo ne akutandika leero olweggulo n'omuta. Ng'omaze omumanya ennyo. Omanyi ffe twezira kasita nkumanya ennyo. Ne nkuyingira. Ate twasiriwala. Bwe tutandika okwogera wano. Tandika nze sina mukyala nze mukakati maama wange yakola bw'ati nnyonnyola ekizibu kyo kyonna. N'okimalayo. Anze kasita nkutegeera nga nkwenenya. Bankutegedde nkumaze kati oyaba amaze kati oba tutalina kitakingamba. Byawuunyisa nno nti omusajja ate gwe namaliriza naye nga ne mu mwezi tulabika twogeramu lumu naye ng'ali serious nnyo nga tampa nnyo budde ng'ali serious ndooza ku mirimu gye bafunye ka time n'akuweza akameseji ate no ye yawangula paka nakati yali ow'oluvannyuma. Oluvannyuma yabeerangawo naye nga buli lwajja ng'akugamba nze ab'enjovu nze mbasobola. Ab'enjovu nze mbasobola. Tewali asobola banjovu. Oli mukyala wange. Ebyawandiikibwa bituufu. Mu butuufu yatandika 2016. Ali wamu n'abagumiikiriza. Yaguma ng'ali ku mission. Naye ne kadama tagumiikiriza. Kajambo. Tagumiikiriza. Wamanyi ekyo kitegeeza gumu. Nakugamba kati nsigazayo emyaka 3 2 kati gisigadde 2. Nasooka ne ngenda n'enkomawo ate ne simulaba. Noddayo. Nenzirayo. Olwo ne mbuuka n'abalala. Ne simunyega naye nga ye mugumu nnyo era nga ngamba oli mukyala wange. Butuufu twabeera ffenna ne mulaga ku message ezo n'angamba nalina okuguma. Kino kibuyaga. Naaguma. Kyali kibuyaga. Bambi nansa ne musanga. Era tuli bulungi. Kyakabi nnyo bw'otamusalutinga kiba kikyamu. Mwami wange nkwagala nnyo ebale kugumiikiriza. Kuba yeewaayo bambi nali nvuma nali sina kigambo ze kye soogera ku kundi okumukutu okwo. Ai.
nga nvuma buli kiramu nga nkola buli kimu. Kana oyinza okutyaba kuvuma. Ate kati mwatunga kyokuba lina tereera nakakana. Ne kati ye yatuuka n'angamba nedda. Ojja kuswaza famire yange. Mba ndi awo station ajja n'angamba. Oswaza erinnya lyange. Olwo nga neetaddeko omusaayi gwa station. Nanga erinnya lyange lyejjeeko. Ate nga ndyagala nnyo. Neŋŋuma nenkendeeza okuvuma. Bambi bankolamu omulimu. Station weebali nnyo weebali eddala muzadde. Omuntu omuzadde bw'ati walina okuwabula omwana. Bambi ye annuŋŋamiza nno nnyo. Yanzigye ku bingi. Mukulikayo mu kivulu. Kifulu. Nze neewuunyesi. Mukama tumwebaza olw'ekyo. Kubanga natunule neŋŋamba nengera bulungi oba siraba neŋŋamba waayi kaŋŋume ndikikakasa nti oba kyali kituufu oba nedda. Akyali kituufu twakikuba. Mwebale endongo. Ndongo yo yakubibwa. Asabula eddoboozi oli akasuka. Ayimba n'otuuka n'ogamba oba kati aweddemu amaanyi. Ababuuza abakubi mmwe mukooye. Atandika butandika. Atakinga mukooye. N'asukuma. Oli omukazi yingini eddala ya musajja. Yali simuka ayinza okuba yali simukazi. Yingini ya musajja. Bamuwa yingini etali yiye. Teyali yiye. Station Mayanja akutumirako nnyo ogamba oti weebali kuba endongo kyakabi byonna tusiima nnyo. Omanyi bw'obeera ng'oli eyo no mentoring abaana bano bwe bati nakyo kyamakulu. Wabaawo omuntu n'obwabeera omu ku 100 nga yakwenyumirizaamu ku 100 kino kuvaayo abalala nga 50 nabo ne beegattako n'ogamba waakiri yaleeta gundi. Ate va ne ku ekyo nti ne bizinensi yange yennyini agirinamu ndowooza 70%. Sejjusa kusisinkana mukyalo oyo. Sikyejjusangako. Baba batono. Sikyejjusangako. Abasinga bagamba nejjusa okusisinkana gundi. Era natuuka ne nga lwendifuna kamera wonna ndi mwebaza. Hajati. Honorable. High Excellence. Thank you so much. Kwagala nnyo kwagalira ddala. Neeyanzizza. Afuddeyo nnyo. Anfuddeko nnyo. Kyakabi. Naddala mu ndongo. Nawe okuba omuziki bw'otyo. Zino limanyi bino oli muwagizi buwagizi n'otuka wali naye ndaba tobeera. Nnyimba nti essomero nasomerako nga lya music St. Bali ku ddembe y'Ekisoga. Era twayimbanga mu sukulu kwaya y'emu ne Rema. Rema ki? Rema Namakula. Ndeka. Koloti. Yes. Ndeka nawe. Yes. Ekiki? What? Akuba. Nice. Yali musinia 1 ate nze nga ndi musinia 3 kati nga musingako obukulu ne class nga musingako kati. Kati twakatandika onnyumirwa nze ate nenfuluma essomero ate ne mulekayo n'akikuba mpaka. Kati awo music yatandikira. Gwe mukulula ogwo. Ne mama wange bangamba yali muyimbi. Nendooza ebyo bye bayimbayo mu kyalo ebyo bye bayimbanga. Era nabyo byali byakabi kaseera ako. Kuba nze nakulanga nga lw'ennyimba nga bakoje bangamba omwana akwata ennyimba nga maama we ayimba nga maama we. Mama wange namulabako n'essinyi. Naagalamu. Nali njagala mulabe. Nabo omukyalo oyo yali ayimbiranga nyina ebibuuzo bye yamubuuzeeko. Kati music bwate we yajja. Naye kati abakulaba bo bamulaba. Ne bagamba nti ndowooza kyandiba. Baba kulaba bagamba nti omwana ono maama mwanyinaze bakojjoolwo bagamba nti omusaayi gwegwo. Kati bwe nabeera nga nnyimba olwo nvudde ku ssomero somo giganya akasente nga bw'okamanyi kitegeera nga nyina okuyiiya obulamu obuddako. Kati hajja kyandabira ku kyeyo olwo netuumye erinnya lye naye nga ate erinnya lye ndyetuumye envuma okufa. Akadama bw'atera oba ensonyi tuziteekawa bambi tuba ne stress. Naye mujja ebivumo biri ne mubikuŋŋaanya ne mulyoka mubituleetera eno. Nammwe mulozeeko. Nti ndowooza mubeera tuba tulowooza mufuna byakulya. Muffe tuba bubi. Tuba bubi. Bannaye Kadaama. Tulaba edduka.
aleeta ekigambo ng'alinga akikasuka bate ne kiryoka kigenda nga kyeto. Ate n'obudde ebiseera ebisinga emirimu bwe giggwa tuba na bungi. Olina bwa ssimu nga ne bonziramu nkuddamu, nonziramu ne nkuddamu, nonziramu ne nkuddamu sikoowa. Nkukoowa mama mpise. Mamanyi n'okubagamba lindako nzija. Naye mama abantu meri emirimu naye nga ndowooza kye ngenda kuzzaako gwe gwendesa envuma. Nkuddamu buto. Olwo gwe n'osigala ye teyakunoonyaako kugamba waayo erinnya lyange nga liri. Anti kati awaaliwo omukyala yajja mu inbox yange n'aŋŋamba weebale kwagala Hajati. Ne mugamba ye mwagala kyensonga lwaki nze musaayi gwe. N'aŋŋamba tusaba kuleetako mu ttiimu ne bannyingiza mu ttiimu Stacia. Kati bannyingiza mu ttiimu omwo ne batandika okuba nga buli lwenvuma banzikakkanya. Hajati bwe yayogera saddamu kuvuma. Nga yennyini ayogedde. Kuba yajja n'aŋŋamba nze nali simanyi nti mu gurupu mwali. Naye n'ava kati bwe yajja kulaba nanga bali akitivu baweereza message. Naye nkyani nga Hajati waali wano. Kituukiridde kye nayagala. Nga nali namwagala dda naye nga sanawe mumufuna. Najja n'aŋŋamba nnyabo nsanyusa okulaba nkufolowinga ku Facebook okwo. Naye kulaba naye toddamu kuvuma. Yali teyali ku Facebook. Wabula yaŋŋamba babireeta wano by'oteekayo ku Facebook. Naye toddamu kuvuma. Erinnya lyange olitta. Bajja gamba yi musaayi gwa Stacia teyavaamu ebigambo bino. Oba si ekyo erinnya ly'ejjeeko. Bwe nawulira ekyerinnya. Agamba ku kyenjagala kye. Ne mbunira. Omanyi omuntu ng'omwagala kyagamba kyonna. Okkiriza bukkiriza. Obutamufiirwa. Kubanga biwandifiiriddwa byandibadde na bingi. Bwe nava ku kyeyo ne musisinkana nga ninawe group ze nali nnyimbamu eza band live band. Kati ng'ate nnyimba ze. Nawulira nga nnyimba bulungi. Kati bwe musemberera nina oluyimba lwe nayimba obukodyo bw'omukwano. Kati alwagala. Ayagala oluyimba olwo. Ng'oggyeyo obukodyo bwonna buno bw'okukyeyo biki n'ogamba okubeera nga mbeera naye mpola Stacia ndawo sigala ajja ng'ate ndi lubuto lockdown sigalawo ng'awo nina okukolawo n'olubuto lwange bwe batuyimiriza baba bantwala mu ddwaliro bwe tuba tudde tuva eno mba ngenda mu ddwaliro. Kwegamba buli wamu ogenda mu ddwaliro ate mumanyi n'okusimbira ddala enkondo. Mu nkwano nze nga mba ng'afa. Ate lwali luweddeyo. Ndowooza waayitawo nnaku ntono. Abakyala balina embuto mbatiira ddala era abasirikale abayimiriza abakyala balina embuto n'abayimiriza n'amuyimiriza n'abeera musajja nnyo kubanga amanyi ayinza n'okuyita omusirikale nga musirikale ekwataako. N'ogamba paddaye. Naye tolaba abapoliisi. Nayitangawo nga nnyinza okuba nga kati manager Salolence nga bw'aba avuga nga tubalengera. Tali nze sirina nako nga nti owange baabo. Nga neekasuka eri. Nga ntandika odduzimbya. Nga ntandika okubuyana. Kiki munnanga nti agudde. Abadde tugira n'agwa ekigo. Kakati tulina omutwala mu ddwaliro. Ng'awo mpitawo. Naye yali omu eyatulemerako mukwano. Yali wa military. Owa military yatulemerako. N'agamba nti olubuto luba tukebe. Yaŋŋamba leeta ebikutambuza. Leeta by'onywerako eddagala. Onywera Kisenyi. Kuba nali nywera mu Kisenyi. N'aŋŋamba eno olagawo. Olwo tukutte Jinja Road. Ne mugamba omusawo. Omugamba omusawo. Omusawo ankolako. Leero ali off. Nina musanga waka. Bannanga omusajja yali atulemedde naye n'amaana nakola bw'ati. Naye ng'agezaako kola abasajja ba military abo balaba. Ayina etteeka mukwano. Etuufu ate. Etuufu. Ate takukwatira mu nsobe akulaga onywera mu Kisenyi. Weno olagawa. Bw'oba ngamba nti ogenda mu Kisenyi awo genda. Kubanga ebiwandiiko bimulazo. Bannange. Tuli ku Jinja Road n'enywera mu Kisenyi. Naye n'akulaga nti nkuleese genda naye nkoze eki. Naye ategedde. Awo olulala okiddanga. Baali bampadde na kitabo nga kiriko ne date kwenywera. Kwenzirirayo. Naye nga mbutuufu tezinnatuuka. Nonnumye ngenda mulabe. Ngenda mulabe. Ngudde ekigwo. Ngudde. Kiri emergency. Noza naga omukazi oli agala n'enyola naga
mugende omuntu tantabukako wano ne bagamba nti nasse omuntu awajjukirako n'agamba naye ofiisi gy'alimu gamba ofiisi sigireetera bizibu naye nga ggwe ogenda ku ki afe nga tugenda kukugira kati baali bashutinga ndowooza ne babaawo awo ke balina okunteekako ndowooza ne bagamba zanyako wano naye nga hampeddeyo olubuto lunene bwe luti ntandika ozannya nenzannyawo ng'omugenyi capi zonna nnona ne katambula naye ndowooza natambulawoko wiikisi 2 n'enzaala Katonda n'ayamba ate ne baggulawo lockdown. N'ogamba lockdown kasita mugiguddeko kambalage kati bannange awo netandika okutambuza station house gaalo mu byalo awo netandika okubanga nnyimba olaba tomuva ku lusegere mubakinga bambi anjagala ebyaddala njagala nawe omwagala ate nze mwagala nnyo lwotomanyi nze nkimanyi mbuuza lwaki lwaki era omuntu yenna ayagala kakasa nti ndibasa ayagala hajati bwe baba batambula gwe weekikke mu kkubo bw'oba oyagala kikakasa bukakasa nti ndibasa ayagala hajati gwe waba nga batambula gezako kwekika mu kkubo ojja kakasa nti guno mubiri si gwa bwereere anti nze musaayi gwa station nze ndibasa musaayi gwa station kati yayagala kikakasa akigezeeko anoonyerezeeko abo abatanakunoonyereza akoleko ekyo agezeeko alabe ajja kukakasa nti owaayi abantu baagala bannaabwe naye mannaayi ekyo kikitera oluusi oba oli awo omuntu okukola ekintu nga mutuufu kiva wansi w'entobo y'omutima gwe kikulu nnyo n'okubanga oyagala omuntu naye ate n'akwagala omanyi oluusi tebitera oyagala omuntu ate n'atakola ki n'oyimba oluyimba lwe n'akuyita n'agamba ani yalukuwata akirinaako buzibu nyimbye ennyimba ze n'omuweereza bu vidiyo nga gakimwabula wakikubye okikuba nakuwaana nga takirinaamu yadde obuzibu hajati sigenda kukoowa kwebaza ndi kyendi lwakuba hajati sitekyama yange nga naffe Tronazi Media ekwebalizaako nti munnayi weebale kwagala ndibasa oli awo singa tyandibadde kino kyali ani yali ntegeddeyo nange sandikutegedde temwali ntegedde sejjusa naye ani atayagala hajati nga tuzzeeyo mu buntu hajati ayagalika ani atamwagala simanyi naye nze hajati ayagalika kuba bw'omuwa omukwano akuwa mukwano takuwa byoya byanswa ne womunyiiza era takuddiza bako bamukwata bubi neffe abamusemberera kiri kiveeko ate ye nkiwa hajati akimanyi eno intaneti ndowooza intaneti ebikola bweti nze mbamulwa mugamba ekigambo nenkya neŋŋamba hajati kakati lwaki bakugambira nga ndiiba oliko ki kakkana sara pulesa nebitebiriimu ate nze yali mukakkanyiza nanzikakkanya intaneti etambula amagulu nga gali waggulu omutwe guli wansi kyandiba naye ng'ate gwe oyagala etambule ng'omutwe guli waggulu nga buli kiri nnomo so olina okukimanya nti ye ekyo kyeyasooka okutegeera nti kasa yakitegeera n'amanya nti eyo yembeera gyerina okukola ki okutambuliramu naye nga kikulu nnyo kyakabi webale kwagala hajati ate na hajati yebale kwagala n'emirimu gy'okola webale kukola nkola mukozi tunda eryanda lyange yaba n'oliwanika mpaka ndi mukyala ntunda manda n'ebyennyanja ebyennyanja mulimu kitereka gwa waka kuba ne ssenga wange byatunda Fiona Fish omukyalo yazanya ebina Uganda ate ye yantendeka ebyennyanja ebyo kwegamba ekintu kiri mu famire azanya bina Uganda mu aromatic eno gy'oli
Yesenga w'ensonga. Senga ow'ensonga. Kuba ebbanga lyonna yabadde bw'ati. Tukola kino kati kola kino kyekituufu kakati kino kituufu. Basenga abo bakyaliyo. Bangi gye bali. Beekwekawa. Gye bali. Abaana tebabalaba. Gye bali. Neera buli omu akolako paati ye. Ne kati senga ono gwe ndudde naye gwe mbadde naye kuvanga myaka nga 17 awo. Nga gwe ndi naye buli kimu nga yantendeka. Kale mu basenga bonna abakwatira ebendera. Oba oli awo atandike n'okubayigiriza kuba training ebituufu. Kubanga basenga bannange abaana babakaaba. Senga wange sina kimukaaba nze kubanga ninako we nabeerako mu mukwano ne gunkaabya nnyo. Nakaaba. Oli okaabyeko? Mama! N'okaaba. Nga kikyo? Emmere sigirya. Wangi? Olwo okozze. Nakoga. Senga natuka naŋŋamba luwoloma wange. Ola bulijjo okaabira watali ensonga. Leero. Yampitanga luwoloma luzunga. Gamanya ge yampitanga senga wange. Luwoloma luzunga. Nkaba nga nina ekyajjo kitirika kiti. Era nga basenga balo olungambako nga bambi. Naye omuntu teyandikuze yandikomiddeko mwegyo emyaka egyo. Mpulira nga mbisubwa. Kubanga ntunuuliramu ng'oli mu kukaabira omukwano. Bane nakaaba naye kati. Waguma. Akaba mga wayo badde ki. Gwokambuwala. Bane nakaaba. Gwokambuwala. Nakaaba. Nagamba mama mwana wange. Kino kibuyaga. Mukama ono. Ayanukula. Omusajja ayinza okukaabya ezziga. N'oliteeka wali. Ng'akutaddeko ekigambo bwe kiti. Ngolonga kigambo. Nga kibulidde mujjawo. Nga kigambo ki. Ndeka mukwano. Tonsokoola. Kyolina omumanya yateekako kinene. Kyali kinene nga kigazi nga kira n'omutwe. Kale mbadde ngezaako kipimapimamu. Nindaba nga kizitowa nnyo. Kinene. Naye nga kigamba mujjawo. Ekigambo mujjanga nkubira kasimu. Sebo naawe olimba. Ate obona ngambye oli bwoti. Kakati nkole ntya. Tajja kudda. Mukwatidde wano. Tobonyabonya mwana wattu. N'ekirala oli mukyala wa waka tokola. Nze nkola ate muwane ku ssente. Ngadde ewuwo. Comment section bajja tubuulira kigambo kyekyo. Naye nange nkipimepime nga bakikutuuzaako ositula mutwe gwo tosobola kuva. Nteekako ekigambo. Musajja oli mulaba edduka. Sajja gwa walugave siri kusonyiwa. Aboolugave obasonyiwa. Siri musonyiwa. Tobeera ng'onaagamba nti bw'alaba ow'enkima dduka. Sajja ow'olugavu. Naye mukama ono mwebaza. Wajjawona okukola. N'ogamba eby'omukwano. Kasooka embize wali ebbali. Nengenda nensabula ekyeyo. Kumbe Katonda agamba nti layini yo weeri ndeeta. Kama mwebaza. Kika kyekyo. Kiriwa. Kyolina kati. Omwami gwe nnina. Wante. Abente mwena. Abente gaza. Oli wante. Sebo mugana wange toweeraliikirira ffenna tuli bante. Nawe oli wante. Mulamu okutuuka. Toweeraliikirira ali watuufu. Si watuufu nnyo naye era oguma. Tuka n'ogamba onooba noonyo onookomawo. Emyaka gigenda. Nazaala omwana wano wali wano. Yes, ogumirako wamu n'ebisolo bijja buli kimu ne kijja ne n'oguma. Naye kati ebisinga oba wabigumira. N'ogamba kiri bwe mba nga nakola eri ensobi. Eno siddamu. Sijja gikola. N'oguma. Nogamba nti luli nali muddamu sikuddamu. Yogera by'oyogera bw'okoowa. Genda kulaba ng'omuntu agenda n'akomawo. N'osirika n'okita. Nakyo ne kiyitawo. Kyakabi nnyo. Owaki si byangu. Abaana bakaabye mu mukwano. Ndabye abaana nga basiita n'obugere ne bazikiza buli obwana bwa P2B. Mukwano gukaabya. Nkambuuze. Kati n'essaawa zino guyinza okukaabya. Essaawa eno? Kubanga essaawa eno oyinza okunnyiiza
oli nankwera nga mpeeza pisi z'amanda nga 3 nesooka nkwerabira mbanga akuddako nanga awa nsibira ku byennyanja waneeno nembanga agenda okuddamu amanda ag'ebbiri anti nentandika ate senamanda oba okyaddamu kumujjukira akuleetera ebyennyanja supplier n'agamba owaayo kuleetereyo piisi meka leero bino byali bisava bulala n'ebirungi na sayizi z'otafunye obudde nga buzibye nga nze nkyali kuona abasajja tulage wa abana nga bagenda kutwerabirira ddala yabayirabira mulimba naye ekizibu ekiriwo kiri kimu bona bakaaba abasajja ne babakaaba naye bw'obagamba nti mubaveeko ate tetusobola kwe tufiira kati gwe bw'oba ggwe nekitala mmere okiweeki kyayi leka naawe okiwakakubuugi siva ku musajja kubanga naye bwe tulemagana nga ndaba kiganye nkase kiganye era nfuna mulala ate mba naabeera awo leka naawe gomanye obwomu bwe buluma omwana yaŋŋamba mb'omanyi kyekitegeeza kubeera nga weebase mu buliri n'okwata wano ng'omukono tegukoma tegeera kakati nolwo omutwe gukulumye nnyo ofunye ataaka ekiro tolina gw'ogamba olina kugenda ate weggulire ofulume weetwale mu ddwaliro tolina gw'ogamba omukubire nno kasimu ng'akwata nti ali wa nnamba ndala nkuwano siva ku basajja okwo kwe siva nja kukaaba mmale enzira ewalala abaana abawala ze bannaye mbadde mmanyi nti buli lunaku gye beekalakasa nga ndowooza nodda ku baana abawala kati nze nkyali muwala nze kati ndi mukazi naye sivava kale abakazi mbadde ndowooza abakazi nti okusinziira nga gye babeera boogera n'ogamba nti wayi mukwano gukaabya kati oli gundi yankola bino nze kambaveeko nyabo tekisoboka okwo kwe tutava abaddadi mwebale tetubavaako mutunyiiza tubanyiiza mutulagako tubalagako mudde eno tudde eno kabani ku ndingidi bw'olwa mu nniigiina nga bw'olwa mu meeting nsula mu nniigiina ku makya ne musisinkana wano meeting point eba wano abasajja mwesibe nnya ebbiri twazivaako kati ebbiri zaffe z'abakazi muzive baziveeko tebeesiba bbiri z'abakazi beesibe nnyo battaano abasajja ndooza mukitegedde muddangayo mwebuzabuza oba owoza mbu tomulekedde kyakulya leero oba tomuwadde sente naye takuvaako sisobola naawe ate ne bw'otampa nga nkwagala nsigalawo ate tuli basiru oyinza okuba nga oli akwata oba meka buli lunaku nazikuwa naye nga omutima tegumwagala mukwano sibeera wera ngenda ewoono gwenjagala nga te zino zenyini olusiza okukwata ate ne muwaako ne mugaa mukwano sooka ofuneko ki owarugave wasubwa oddangayo yantama si mwenna aboolugave munnange omu yekka ye yanyiizaamu si aboolugave temutya ne mugaki Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya insambo mu mukaga Tronaz Dry Cleaning yanyiza oterezeza webale nnyo webale omu sina balala ekyenyanja kitambula kitya ekyenyanja si kibi kitambula bulungi webale kola abaana abawala mwenna
mugoberere Ndibasa wa Stacia. Gendo tunule video ze omulaba nga bwanyirira. Negwe noveri nogamba ani agenda mu manda biki kyokka ng'oli mukudda mukubira onimpaye ebbiri ez'ekiko ez'akakomando. Ate nno badde ngenda kukugamba ekigambo kankyesigalisa. Natandika okukola nga buli ajja agamba uyu mukazi tazze tunda manda alabika alina byayisaawo. Era nti bamanyi kubayita bambega. Era bwe bampita uyu mbega tatunda manda alimba. Diversion. Mukwano bagenda okulaba ntunda manda. Bwana tandikamu na pisa 5 bagenda okulaba ekibanda kyeyongera kijjula ate nga nze nga basenera. Yanti wensana nensena bwe ntukasanga bwe sonenekerako mukalawula munenda banga amanda gankubi nga nziramu neeterezaako. Nzira muntu. Ate kati olweggulo olugira nteekawo kakasooli nga nkoocha. Nze njo kyane kasooli mukwano. Kuli kuki? Njo kyane kasooli. Ani yakutuma ssente? Tewali naye simanyi ndowooza obwongo buno bundaga nti buli wali ssente omulimu togunyooma. Bangi banyooma kasooli oyo. Kasooli oyo yali aweeredde ku baana bange. Si yali aweerera abaana. Abaweerera anti kati essaawa eno si yabaweerera naye waliwo ekiseera wekyatuuka. Ngezako mu bakyala abookya kasooli. Aweererera ddala. Aweererera ddala abaana. Aweererera ddala. Abaana abakyala abalina abookya kasooli abalina abaana Makerere University. Tebamanyi abantu abasinga banyooma bunyoomi mulimu nze ogwo sigukola. Nze neevuluga emmanda. Bannange bankuba kyeyo bannange. Bakadaama bannange. Bw'okomyawo n'otuula. Kansooke mbabulireko bw'okomawo. Omanyi munansonyiwa bamikwano. Naye balina kino nze njagala boutique. Baganye boutique. Ne saloon. Ebirungi ebyo. Obimanyi. Mukwano weevuluga eryanda. Noonya akafo akakola obulungi. Kale bw'obanga oyagala okukola. Nze jangu mu kaboksi kange. Ntuukeko mu kitundu w'ogenda okukolera. Nja kuga nti wano wakola wano tewakola. Nja kubula nti kati kino ekifo eno view eba ekola wano tewakola. Era wano kwalite y'amanda bweti yeekolawo. Eno kwalite ya wano yeekolawo. Mankubuulira. Nze nkimanyi kati mugenda kurelatinga nga omukyala gwe mumanyi oli atunda amanda. Omurelatinge ne Ndibasa. Ogambe nti nedda bano batulimba. Ebyo bigambo byong'omuntu. Ayagala ajje. Sikujja. Gwe followinga Ndibasa wa Stacia. Otunulire video ze. Otunulire ng'atudde. Amanda gali eri waggulu. Waliwo nalaba video waliwo sikayonsa onengamba mama ndi kukiye. Era mubaamu nentukesa nga abakasoma baagala manda ng'ate gaweddewo. Toyinza kulinda akuyiyira. Gijjeeyo gisale gisike eyike osenera abantu amanda. Kuba ssente egenda bweti tedda. Omukisa oguyitawo. Tegudda. Kiringa nze mba sina amanda nga ndaba jenga jjaga lya magumu ennyo gabuze. Nkuteerawo ekirerya ekikuumira naye nga bwe nkunnyonnyola. Yali gaweddewo. Yandeesedde yankoze bubi leero. Yankoze bubi. Naye nga mba nkimanyi nti naleese kimabi. Naye njagala nkukuumirewo. Era bwe gamba enkya jangu era enkya bw'ogasanga oga mukwano kati enkya olina okugasangawo. Mumanyi n'obaga mama Magondi leero si malungi nnyo naye ga wiiki ejja. Olinayo nti siinayo gano gajja kuyira gakutaasa. Nakuma omuguzi wo aba muguzi wo tavaawo. Naye nga temwebuuze kyabagambye kyekituufu. Abaana abawala naddala bakadaama kubanga alina ensonga ye lwaki ayogera nnyo ku bakadaama. Nammwe mwagitegedde dda. Bw'oba okomyewo wano lema kulowooza ku butiiki oba lema kulowooza ku saluuni ebintu ebinenenene. Saluuni ne bwagirowooza naye agiteeke wamanyi nti wanaakola. Waliwo bambi wooteekawo ne zifa. Kyokka obusente bwe obutaddemu obukoleredde ebbanga ate ne bufa. Bagambe nti mupapa nnyo. Tonkubya ku mutwe. Bakadaama nze oluusi kye mbagamba. Wamma inbox yange nzigule. Awulira nti ayagalako otugezi twange otutono ku kya bizinensi wendi. Atayagala sikaka. Sikaka. Naye buli muntu aba ne ssente ye. Ate buli omu abeera n'ekirowoozo. Ninako ne gwe nagamba mune ssente wadde ogikola bw'oti oba bw'oti. Nambuuza gwe oginkolera. Teyajjayo kimanyiira.
mbabyanguya yamanyi waazi okireka n'okita ndowooza gwe wenna naddala planning okuva ku kyeyo mwenna mbatumiddeko naye nga jangu ng'okimanyi nti wano olina okukola ate wali oba ovudde mubiri wano ssente ebeera yiyo gy'ozannyiramu kiri gy'oli okuba siriasi kiri gy'oli okudda mu muzannyo olina kubanga weegendereza nnyo akasente ako bw'okafuna sooka opulaninge singa ntandika kino sooka n'olowooza bwe ntandika kino kivaamu kino ne loosi nzikola muyinza ogaa nti mmanda temukola temubaamu loosi zibaamu sayinza okuleetera nga makati yasibamu naye loosi zibaamu naye ate bw'otuuka ekiseera oba tokyaziraba egenda okujja nga kano kawakozewo kagattawo bugasi olinayo ennyimba ezizo ku bubwo zirina ezimu nazirekodinga naye simanyi na gye zadda anti nze nabirekodinga nga nkyali mutawo ne nagendera ku kyeya ati sikyamaanyi naye nga nzirina ate essaawa zino tolina lwogamba nti oba lumu bbiri zizo nti nzirina wano kuba flash oba ki nsirina sambulako nzirina mu mutwe zonna era nso ziyimba ku live band nzikuba naye nti flash biki zirina kikwetaagisa okuddayo tuziveeko kubanga ebyana byano byasamu bibbi biyaaye kozi mbayimbira obukodyo bw'omukwano obwo bulina nkulaba bw'oyogera ku bukodyo bw'omukwano nkulaba nga gwe tonatuuka naye nga bubwatuse dda buli wano naye nga tujja kubuyimbamu sooke tukole ngenda kutumirako abantu bano wammanga abantu mwenna abakola mu Gateway Pass mbatumiddeko abantu abakola mu Gateway Pass teragenda eyo ngulu eyo north mumini mu eastern eyo Gateway Pass mbagala nnyo mugamba mutya bitambula biti mwebale nnyo bakozi bantu balungi bayonjo basi abo girinya n'owuliranga agirinnyako olumu nga ngenda erira kyekyo wagirinnyako kwano baguntagazaawo nakava ku bwakadaama ku kyeyo nkomyewo ogenda kulaba ani omwami wange nga yantwala nga yannambuza buli gyalaga nga amuwerekera ensole bwe yali akolera Arua omukwano gw'olina gwe guli gwe bagamba gwe kimmemmete kugambye bwe nagumukuba gonna naye n'akuteekako ogwo gwe ne guli okagukosika ngenda lira yingira baasi ngenda Kotiddo yingira baasi ngenda Mbaale oli ludda wa ebyalwa ng'olwo sikuzaala alaba ng'akwagadde gye nagaawo ono bwe sitamuwa ekyamangu nga nina okuzaala ng'ayinza okuntolokako abamulaba bangi kati ng'ekyo kyalina okukola ng'oyozeza obufaananyi nkulabye ng'oyozamu obufaananyi mutuufu sajja oyo bambi twagala nnyo mukwano nentumirako Link Bus mu Link Bus nayo nagirinnya wagirinnya nayo nagirinnya nga entwale 40 yigwe ng'oli bulala omukwano gwe ogumanyi siva mu laavu ng'oli bulala siva mu laavu mama ozi laavu yenenvaamu nze sigivaamu Link Bus mbatumiddeko mwenna mwebale nnyo mwebali eddala okukola emirimu naye obuyonjo bwali mu Link Bus bwalagawo nange sikyabulaba Link Bus omuntu akyali ku mulamu ali ogu driver wa Link Bus era ntumirako driver wa Link Bus UAM kiki UBE 97M driver wa bus wa Link Bus UBE 97M webale nnyo webali eddala akola ekibamulagira era kibamu training ne bamugamba kino bw'otako bakadde n'omuyita buyisi tayimirira
Tamanyi oba oli awinza okuba ng'olinamu omuntu omulala afaanana linnya lye. Wabula. Bamutraininga nti bwe bakuba akadde kitegeeza kuyimirira waliwo avaawo. Era bw'okuba akadde n'oba togenderedde ayimirira. Naye bw'owoza gondi yaba asigala akyagenda mu maaso kuba tamanyi oyinza okuba ng'olinayo omuntu emabega eyo nga mufaanaganya amanyi ate oba omusaba ku kindaazi gundi enjala ng'ennumye mpa ku kindaazi. Ate abalala abantu bano bamu babaluddemu bamanyidde n'abasaabaze badda mu mboozi. Musajja agambye ngenda ku kyenabweru ate togenda okujjukira ng'oyingira mu lubigi naga gundiyo kyokka ng'obwedda gw'omunyumiikiriza ndowooza balayika balwawo nnyo basaana kukyusakyusaamu oba linkibus management ekyo bakirowoozeemu. Naye nga dereeva wa linkibus yonna oba egenda Fort Portal oba ogenda Masaka oba egenda Mpondwe oba egenda Mutukula oba egenda Hoima mwena mbatubiddeko mbaagala nnyo mwebala obuyonjo. Ayina engeri gye bagolwamu ka uniform kaabwe ogamba maama Kakindo nga kasala n'enkoko. Era mwe abasaabaze abaleeta enkoko zammwe temuziyisa kubaddere muyinza okwesanga ng'enkoko Akakindo nga yakulya budde obwo si yakutuusa gyeraga. Naye nga mwebale nnyo okukola kyakabi ebyo bwe bityo bitambula. Tukyali ne Ndibasa wa Hajati Stacia Mayanja. President His Excellency Honorable wa Kampala. Byonna tujja kubimanya mpola mpola naye nga weebale nnyo weebale ddala. Kiki mu mukwano kyewali owulidde nga muli kworu kyali kikumalawo n'ogamba nti nze bannaye omukwano ngumaze? N'ogulayira n'ogamba nti senga nze omukwano nkoze eki? Senga wange nsooke nkwebaze munnange kuza omulimu ogw'amaanyi ne basenga bange abalala bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Basenga nga lwo waakoma abalala ne bakwatamu. Nabeera mu bufumbo omwana n'abula. Omwana n'asooka abula. Ne balyoka balangira mukwano nga nazaala agenda kunsonyiwa kyo nze nja kukyogera nga nazaala ye yakusonyiwa. Alina omwana omu kale alina bangi naye ng'omwana oyo ye yagenda ku kyeyuba nabagendanga ku gundi aba ne batwalanga wa Baghdad. Baghdad. Yes. Kati ng'omwana waakomyewo afunye ekikyala kiwala kito. Kuba nze nakoma musinia faawo munnange ate omusajja we yakomerawo ate ne mufuna nga ndaba sina kiddako. Ngamba senga kambeere n'ono. Omwana n'abula. Obukazi bulemedde ku mwana wange kyokka guganya okuzaala ye kaakati bulya ssente za mwana wange. Bannange nakaaba kyokka twawukana nfuna olubuto. Ebintu bya Katonda bizibu tebitegeerekeka. Twawukana twetadde naye ngenda okwekebera ng'ate ndi lubuto. Olwono gw'obadde naye naye Nazaara banazaara mwenna kansooke mbagambeko tewali atalina Nazaara kasita owasa nobwaba yavaawo mukama aba tewaba yasalawo. Ekikuba kikuvumya mwana wa munno olw'okuba tanazaala gwe Katonda gw'omanyi Katonda ddi lwe yategeka lwalina okufuna olubuto. Ate nga bantu bangi abeera n'omusajja n'amala emyaka nga tebazadde naye ng'ate tebapapa tebakiteekamu mbeera naye nali mwaka gwate gunnawera nakugwako n'alyoka akukolimira n'alyoka akukaasinga ng'osi yakuzaala n'obeera nga gw'abadde agenda kuzaala okujuza ekika. Ogamba nno nti omusajja yali talinayo mwana yali alinayo nno n'omwana. Naye maama banteekako embeera naye enewe era mbeebaza omanyi waliwo akayimba akagamba
buli ekibeerawo gwefunamu kyoyigamu yadde ekisaanyusa kibaako kyekiyigiriza ne bwe kiba ekibi era kiyigiriza kale buli ekibeerawo gwefunamu kyoyigamu nze nga buli kibi nfunamu ekirungi nfunamu ekibi gamba singa kino nfunye ekirungi yes ne kakati singa kibadde bwe kiti mwebaza yampa omutima nampa obuvumu era gye nagenda ne mbeera nga nsobola okubeera nga ntereera bulungi. Kiri kyakuwa ekyokuyiga nga kyekintu kyotasobola kwerabira sisobola nakyerabira omwana abuze sisobola kyerabira mwana yabula muteeka bannammwe ku bunkenke naye nze kye nayiga bw'oyagala ennyo olubuto kyeka tebijja anti obwongo bwonna obuteeka ku ekyo bw'okivaamu ate ne bijja ng'owanise ate ne bijja era kyova olaba nti bw'okigenderera naye sava eno bekikwatako nammwe mugikole nti abakyala abasinga obungi bafuna embuto bwe batayagala munne okimanyi oli muka omusajja olw'okuba oli abadde akuba ebanyo n'ogamba naye ekisajja mulundi gumu kankiveeko galuluma kiridde nnyo bambi kampitireyo okwo ovayo na lubuto kiki nnyo kyewennyumiriza omwana muwala omutaali eyo kyogamba nti munnange kino mu mukwano bw'ova ku mukwano gwo oba olina kyonoonya no ekisinga obukulu nze kyenneebaza oba kyensima mu mukwano tininamu abaana kikulu nnyo ekyo abalungi abali healthy mukama nkwebaza olw'ekyo omanyi tali kirungi nga kuzadde naye bwe nkutunuulira bwe tukyendowoozeza so si kulowooza ku myaka 18 20 kyali kitya olaba kati nga kiri bwe kiti kitya mbuuza be nabonyaabonya okimanyi ojja kumpayo omu ku omu okimanyi bajjala kulaba na interview eno okumanya nali neemanyi nabeerako ewaka nensinkanya abasajja aba nensooka ne beesinkana baagala okunkubaawo ono yaani buli omu naye nga namugamba gwe wekka nono gwe wekka ne bambuuza tubulireko olwaleero oyagala ani gweyagala ku ffenna nga nina mpa ebyokulya nga nina mpa ne ku ssente nkwana mpa ebyokulya namugamba gwe sikwagala njagala ono naye ogamba abasajja bate bagenda kunzita mukama nsonyiwa ne buno si bwenzi naye bambi emyaka egyo buli omu agiyitamu baali bagenda kunkuba wabula ekyamponya nga singa tubadde mwana wa gundi gwe mbadde nkuse kubidde amangu ago senga wange senga gundi yakoze bwati nangamba yamukubira namugamba wabula omwana wange bwemutuusaako obulabe nze naawe tugenda kwetwala si kye kyamponya baali tebagenda kunzita nze naawe wali ngwaŋŋuli engwaŋŋuli ogimanyi bambi nali mulalu nnyo kubanga nze ntunudde mu 18 ebyo abantu bonna abaana bawala bw'atakola ebyo ebintu kyova olaba ekintu ogirina kikola mu budde bwakyo abatabikola babikola kati mukama mwebaza nabikola senga wange oyo yaŋŋambanga omuleke time agenda kutuuka abiveeko nze nga sikunami woowe kanemanyi nga nina akawata akabina eri ne maama n'olubuto gye lwava simanyiyo nekasa nina abaana yatuuka naŋŋamba mumuleke time ejatuuka abiveeko akite ku Sande nabadde waka naŋŋamba maama nge oyambala ebiwanvu tebikubutule nga senga tebikyambutula tebikusiiwa kati nakula abaana bakuze kati omukulu wa myaka agenda kweza 14 ng'era nkyali ku olwo nina okwekuza muwala mulenzi asinga abadde muwala nga natandise dde okweraliikirira pressure kyogamba y'omuwala mulenzi tomweraliikirira mweraliikirira ekiki akoze bwana bw'abeene mukwano kyefere batutawaanya yesanyu naye banaite wali ayagaliza ya munne kuzaala nduusi
Nze nja kuba maama. Omwana wange bw'aba akoze omusango mbaawo. Nkisaba Mukama takireeta nti musango kyentegeeza like alina akawala bamuloopye. Kati. Ojja kuba maama omuntu abeererawo ku mwana we n'ogamba nti mwana kino na kino. Anti bayinza okuleetera omwana wo kakati agizere gundi omwana abeerawo. Baze bw'obanga ojajinga omwana osookanga kwetunuulira mu myaka gyo 17, 18, 16 wali otya. Suubira nze kyenja okusinziirangako. Ajja kukakkana ng'ogamba ajja kakkana. Gone mwana omutuuza mpola ng'omunnyonnyola mpola. Naye nga gwe mu bodde ebbali oseka namunoga yanfaananye. Olaba nali muwala. Yammazeeyo. Olwo singa nali musajja. Bannange. Okay, ndowooza ng'omulabi wa Tronaz Media tukulinze mu comment section otubuulire y'olaba otya. Oyo ye Ndibasawa. Temunvuma comments zinkaabya. Oli mulwadde. Comments zinkaabya tebanvuma. Wakiro n'abalaga nti olina omukwano mungi. Mbwa mmwe muvuma. Naye mbaleka nange bwe nnali. Mbaleka. Buli kye bakola oba okiraba kijja. Bwe nnali. Wali Kadaama. Nali Kadaama. Nze Kadaama avuma kankubuulire bw'oba toli mugumu Kadaama akuvuma ng'olabye message buti n'okaaba weka n'omwana owetereza bweri n'okikusikololinga n'odda ku ndala. Akwambaza omutwe ne gukutuukako naye nga tonazikwambaza ne zikutuuka. Naye nga byonna akulimba bambi akuwaayiridde. Tuwaayiriza bambi. Naye bambi bennavumanga. Kadaama bawaayiriza. Bennavumanga nga kyali Kadaama munsonyiwe maama. Kyali kyeyo nange bakama bange balinga abantu walaganya. Nange nino kiggusiza ewalala. Ndooza yeetonze bannaaye. Bansonyiwe bambi. Yeetondedde be yavuma bonna ng'ali ku kyeyo. Era mukimu musonyiwe. Ba ex bwenna yabeetondedde ekyo sikiddamu. Ex w'olugave simwetondedde. Gye mbadde ndaga. Ex w'olugave simwetondedde. Yanteekako ekigambo naye Mukama mwebaze. Kye yanteekako kyefuula. Kati kirabika kiri ku ye ekigambo kye yanteekako. Mukama mwebaze. Siri kusonyiwa musajja gwe. Ate n'akikuteeka n'akiyisa wa mujjawo. Mukazi n'akubira n'anvuma kyokka ate naye tebakyali bono bakati byaba bitya. Kye yalaga bibadde bitya. Nga tayala yaba akyate. Twagala kuva wano. Sooka otuleetera akayimba k'omukwano. Nkulaba gukutta. Nkayimbe gye kasembera. Nkayimbira gye katandikira. Waliwo wawa kasinga okunyumya. Buyonjo bw'olina okusooka buli kiseera balowala beng'onyirira nga ne mu ddiiro weereko obulungi nga ne mu kisenge weereko obubisi obuliri naye gwe maama olw'okuba wazaala buliri bw'abaloowonosa kuli omwana n'afuka gwe n'olinda omwami wakubuuze omuddemu nti nno kasitafusa omwana wo neebuuzaako olumu ku basajja abanywa omwenge ne batadda waabwe ensonga nze banziramu nza ndaga nti bambi abamwekaabwe beewalayo kuba nga tewanyuma gwe naalongo we tomanyi kuyiiya kibaza akomyewo kanfumba kakyayanyweko era n'otuza n'abyeko otufumbe kati ava abeerayo nawe alo nkwongere Abatafuuwa babeera bakyamu. amanyabo Abatafuuwa babeera bakyamu. Nze nkufuuye ebirala olina kyo. Sina na kyentoma. Sirina na kyentoma. Bw'otafuuwa muntu ng'ayimbye bulungi. Otadde mukali nkawulire. Anze sina kyabiri. Kyalina kye mbyagaza. Enda kale bikiwa ebingi neyanzeege. Bali kuyimba. Bali kuba omuziki. Tulabire Hajjati omugambe tumwagala nnyo ku Tronaz Media. Watuwanga omukisa. Naffe ne tujjanga wakino ne tumubuuzaako gulumu. Ne batugamba bugambe nti kale bagambe bajje bambuuzeeko. Osibye tano Hajjati oli otya nti ndi bulungi baayi.
kitumala bumazinga Tronas Media. Amina. Netumwagala ekivulu kya Serena twakiranga. Amina mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannange mwebale. Nga tekitwetaagisa kabaneze kanneebaze buli eyatulangira ku Serena. Thank you so much. Twasiima nze nasiima. Nasiimira ddala. Nze era Hajjati wange sina na kyenkubanja. Kuba byonna abikoze. Sina kyemmanja. Tweyanzege abamugoberera mwebale nnyo mwebale ddala. Abangoberera thank you. Tugende tutunda amanda. Naye nga temwerabira ndibasa wa Stacia gwe bw'omutuukako mu following bw'omala mu following tunuulira kiki kyakola. Si bula mulabe wa Tronas Media tuvewa. Bannange tweyanzege mwebale kutulaba mwebale kufollowinga mugende maaso subscribing akyaleeta bingi ngeeta eyaleeta ate mwami mulungi ayogera bulungi kale mumufollowinge mumulaikinge ku YouTube subscribinge byonna enga tweyanze webale nnyo webalire ddala okujja n'otubuuzaako ffe tumanyi nti Hajjati waali wano omanyi naliko ne Dash Kafeero nintegeera omuntu nti bw'ayagala omuntu nti abeerawo lwakuba Dash Kafeero gw'ayagala ye ate ki taliiwo naye omanyi Dash Kafeero tasobola kukola kintu nga tagizeemu yagamba owaayo oba oli awo emizimu giyinza obutasembera n'anywamu era nange temwewunya nga time ekyuse nga mulaba sikyalina zino nviiri mubeere bulungi mweraba